Olwaliro Obwakabaka lw'okuziza olunaku lwa bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu ng'emu ku nteekateeka ezikulembera ameefuga ga Buganda. Abantu ba Beene abamu tubagumu mpigi mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Mawokota babukeereza nkokolo okukola bulungibwansi ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu masaza ag'enjawulo bwe bakoze era bano bayooyoosa ebitundu byabwe. Twayagadde kisooka abatuuze b'omu mpigi okwongera okubamanyisa engeri gye bayinza okwetayizaamu endwadde. Era nga naffe ekyakasasiro tukifaako nnyo. Tetwagala naffe katale kaffe kulabika bubi. Eddwaliro lya Ddabo lirimu ku Balongoosezza era omutandisi waalyo n'abakulembeze ba Town Council bategeezezza nga bye basobodde okwenyigira mu nteekateeka eno okusobola okwegobako endwadde. Ssaabasajja ennaku zino tugamba mulekeraawo okubongoota temubongootanga. Ndowooza y'ensonga lwaki bali ebiseera ebyo byakubanga eŋŋoma saagala agalamidde abantu ne basimuka ne balongoosa ebyalo byabwe. While you're here over the next 7 days, there will be no worry about mud splatter, about getting stuck in traffic. We've worked very hard with the security organizations in Uganda to set up. Mu ngeri y'emu abantu ba Kabaka okuva mu ggombolola ya Mutubago mu Lugusuulu bakoze bulungibwansi nga bajaguza ameefuga ga Buganda. Abatuuze, abaana b'amasomero, aba CBS Fans Club nga bakulembeddwa mu mwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mutubago mu Lugusuulu Amida Nantume bayongezza akabuga ka Nabinoga ko n'okulima oluguudo okuva e Kasongi okutuuka e Ssembabule. Bwe tunaakola bwe tutyo tugenda kwongera okubeera obumu ng'abantu ba Buganda ne Uganda yonna. Ne tugamba tutukize omulanga gwa Ssaabasajja kuba tukuutira okukola bulungibwansi. Ate abantu ba Kabaka mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu nabo beetabye mu kukola bulungibwansi. Atandikira waka mu maka gaffe mu bisenge byaffe mu butandaalo mu enda bulungibwansi tegekerwaga byonna gyebiri. Kabaka olw'okuteekawo olunaku lwa bulungibwansi webale nnyo webalidde abantu baffe tubagogodde. Era wenkolerwa batekiniko okubanga ekibuga si kyabwe wadde ekibuga kino bakijjamu emisolo ne bagikozesa no bajjenga batwegatteko ku nteekateeka eno. Ate Kalungu Mbuddu abayizi abagayidi n'abasikawutu ku ssomero lya St Mary Immaculate bakoze bulungibwansi wamu n'okudduukirira abakadde nga babawa ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Abakulira abagayidi n'abasikawutu bano bategeezezza nti beenyigidde mu bulungibwansi okulaga emiti emitonti ebikolwa nga bino bikulu nnyo mu kulaakulanya Buganda. Tuyongezza Villa Maria Town naffe nga twebaza Katonda eyatuwa Ssaabasajja. Ekyokubiri twebaza Katonda ebirungi byonna byatuwadde mu mwaka ne tuba ate nga tuli balamu. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombolola ya Mumyuka Kalungu Katabalwa Vincent Nsimbi yeekokkodde abantu abakuze mu myaka kyokka nga tebafaayo kwenyigira mu bulungibwansi. Nga tuzze okukola ne balaba n'abaana nga bazze naye nga tekikwewuunyisa nga omuntu ayinza okuba mu saaluuni naye nga laba bayonjawuwe mu mulyango kintu si kirungi. Mu ngeri y'emu abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira mu ggombolola ya Mituba 7 Lwengo bakedde kukola bulungibwansi era beeyamye okusimba ekibira kya Ssaabasajja Kabaka ng'akabonero ak'okuzzaawo obutonde bw'ensi obutaataaguddwa nnyo ensangi zino. Bulungibwansi abantu baffe bonna aba Buganda oba aba Uganda mwe bayita okweyimirizaawo. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombolola ya Mituba 7 Kigemuzi Mande Kabaleega yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okubakulembera obulungi era n'ategeeza nga buli kibadde kibakakatako ennyo okujjumbira enteekateeka eno eya bulungibwansi. Okubanga tuddamu okusimbayo ekibira ekirala tukwatiriza ekyo akamaffe Katikkiro eggula omulimu gwe yatongozezza naffe tubenga tulaba nti lunaku lwe yatongoza okuzzaawo ekibira mu Buganda naffe tulinawo ekibira tetwasiba. Ekyengeri abantu gye batoboddemu obutonde bw'ensi olaba nti tuli mu katyabaga Buganda. Ebitundu ebisinga obungi bimaamiddwa nakyo ffe ng'abakulembeze tulina okukulembera ne tukwata omumuli ogw'okulabika nti tutaasa obutonde bw'ensi n'okukubiriza abantu okusimba emiti. Nti abaana baffe abassomero lino ffenna ono bagenda okulyangako.